kyekyo ddala mpaawo kikulimbiddwa yeffe munnange twagobye dda bumale anti twakitegeera mangu nti abalamu mulinga magoma muvugira aliwo nnyo ate era bwe tukkalira waneeno tubanga bakulu n'abakulu tetuseerana ono anyumya n'oli anyumya anti bagamba mbu nga si za munnyo ate era ebinene bunnange byasinkana ku nabyonzi kale nno tubagamba nti atusisinkaganye ffe wano tuba tuzze tulabe engeri gye tuyinza okuzingako eggodooli kubanga ekyalo ddiba lya mbogo terizinga omu nze musisibosa Geoffrey Munabusiro nkonge ya muvule nantagwira kyeya kimu kiwoowolo munyogwavu atalina mazzi talya zaava omwana wabambejja zize komyewo taata weewaawo nange Solomon Kaweesa tuzza bulembwe tulabe kiki ekinaava manyi twabamanyiiza kitate tetuyinza kubawandeku mumanyiiza ekitabo omuwendeku anyiiga agamba wanganjo batagumaleewo kubeera newaddanga alina wagukomye ne baba bakutuuma lya kindi mundeku nanjuwe nga wedde emirimu weewaawo manyi omuluvu agaanirwa empisi terya menvu ddala naye wawulira ebijja bigugulano ebipukula togamba nti lugalonkoola yejeniigina oba kinyeenya mbubbu manya bumanya nti abasajja abalokeza bye balaba n'emiwanzi ku Gantala batuuse yeffe baabo abagerenjuza ate era nga n'okufuma tufuma ate nga wamma n'okugana tugana bwe kuba kuganiira tuganiirira ddala emboozi ne bakwata emba zombi nesooka bakwata ogw'obutiko ne bagamba nti twafuna mmwe twakola ki twamala Minis Glam be bakola makeup n'enviiri ebiri classy with quality balina ow'abagole n'owa buli mukolo gwonna kabeggwa ayagala okushayina obushayinyi basomesa makeup n'okusiba enviiri z'abagole basange ku Arua Park Plaza room CB 157 oba bakubire ku 0702 004327 Minis Glam, eyes as you like it. naye era twongera okubajjukiza nti twafunyeyo ekitabo ekipya era ddala ekitabo ekipya kino kiyitibwa olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi era gula munnange weesomereko era omanye ebigambo ki ebyo ebipya era oteekeddwa kubyogera otya muleme kubeera eyo nga tulina ebintu ebipya bingi ku mulembe guno ekyo mu Buganda tekyalimu waliwo ne bennasanga eyo nga bakaayana akasolo kano ke bayita kita wamma bakayita kuba mu Buganda tetwakayina ne bagamba kita bagiyita namundagi ne bagamba eyo kakati abaali balowooza nti emmondo eyagala kugifaanana bufaananyi naye emmondo ntono manyi ziri mu famire eyo eya kapa kati kita nnene era yo tugiyita namundagi kituufu okuva edda nedda wano mu Buganda kati ebigambo ebifaanana bityo oyinza kubijja mu katabo butereevu kakati gula mitwalo 3 gyokka ate n'ekitabo kinene manyi omusomesa eyansomesa Oluganda yaŋŋamba nti ekitabo n'ekibanga kya lupapula lumu oba 2 tokizwa kukiyita katabo nga kino ekyatamala emirundi ebyo awandiika peegi ze10 ng'olina okiyita ekitabo katabo nno ate ekiki ndowooza kino mubaamu 4 webale nnyo nga amaze era bukipiye yakiwandiikako kyogamba nawandiika akatabo kwe nembo nga kapeegi 10 sibusomangako olaba bulira biwulira era tamala emirundi tonyiigira abireete wano tugirabe etamala leeta ebitabo byo tuyinza n'okubira nga wano abantu babimanye banagula batakibategedde efumbekero ery'ebisoko gula ddala olulasange gula ate gwe woba obifunidde ku mukutu guno ku nnamba ezo tusalako mu ngeri enjawulo kuba gwe mugoberezi waffe wa Lulango oba okoze kyamaanyi gwe mukisa gw'olina bannaye mutugule katikati ffe tunaalyawa webale nnyo bamutaafe ku bye tukola webale nnyo bagamba temwagala kusoma naye kale gula oteeke waka kuba kati okugeza kitabo nga kino Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi ffe tuli mu mulembe guno Omutebi naye ate abanaddawo mu mulembe ogujja bajja kugamba abaali omulembe Omutebi tebawandiika mwalina bigambo mu mulembe gwa okimanyi nti olwaleero osanga omuntu yaliwo ku mulembe Omuteesa omugamba naye ku mulembe gwammwe ebintu byalinga bita nti luza n'okyabijjukira
tebawandiika titewali omulembe ogwo ffe omukisa tugufunye buli kimu tuwandiise ayi ne tuddayo ne kubajjajjaffe abatasobola kuwandiika tubasoomozeza nnyo nabo ne tubawandiikirasanga eruulo weeru butereevu ate abamu baali batugamba nti mu Oluganda temwogera lukadde luliko n'envi era tetulusobola ebitabo bye muwandiika biteekwa okuba nga bintu ebiri mu bikalubo nnyo kati ebyangu biibino ate onojjusa oneekwasa ki tewali kyakweka era kale Gwanoonya aboogezi b'oku mikolo okwanjula embaga birthdays graduation n'emikolo emirala gyonna otuuse Tokia Group be bannaabazze okuwonya embeera okufuuka ey'omuzizo ng'abagabo b'emulema ku nnakatansi okutali minyonyonto bakubire ku ssimu z'olaba weewale kakyali okukunenukira ng'omutyuma gusegulira entajja oluvanaawo ddala si kyekya ye mbawe n'olukomo bw'obanga weetaze ekimu ku byo ate ng'okyetaaga ku 078 599 343 078 599 343 weefunire ekimu ku byo weewaawo kaakati nno tukomyewo nate tukubye enkyukira nate essebo nga bwe twalagaana mu kugenda gwe gwaffe omanyi gulinga muliro ogwota ogwesamba naye ku mulundi guli twali kuba olugave neerabira okukutegeeza kyaba olugave abo be batuzaalira bakabaka bano bazaala Tebandeke ne bazaala ne Kiyimba ati nyina wa Tebandeke yali Nabukalu ate n'owa Kiyimba era naye yali Nabukalu oli gwe twayogeddeko abamu gwe batya okutuuma aboolugave bakimutya okutuuma Nabukalu kakati olwaleero esebo ow'ennyonyi gwaba otuula okukali saate buli nnyonyi twagala ow'ennyonyi Ennyange gwaba aba mu bifo by'omu maaso abaddako bwe mutyo era kati beesengeke bwe bati tusaba nti bwe muba musaba obulago ow'Ennyange yabasooka okusaba akalago akulembere owannakinsige naye asaba ekitowoolo owa Namuŋŋono ayinza okusaba ejjiringiti kati gwe waŋŋaalya ate kati gwe ndowooza saba olutaawo kale abo betuyita bakabenchazi bakabenchazi n'ow'endiisa agamba ate nga temunjogeddeko nange ndi wa nnyonyi ow'endiisa gwe tula ku mwasa jjuti kuba oli mabega nnyo kunyige ye ali mabega nnyo ajja kujja asembera mpolampola n'owakasanka agamba nange munjogereko ssebo n'owakasanka etuula neffe olwaleero mu maaso tutaddewo Ennyange omanye etukula nnyo era bwe tuba nga tutudde era bikamangu ate nga tetunava kubika nansangwa otyo kubanga Ennyange era bajja tubuuza naye basajja mwe muli basosoze lwaki mukulembeza Nnyange tetusosola tubasengesenga bwe mwajja era Ennyange yabasookawo yaliwo kaaliwo kasookawo kaawo kadda era ebyafaayo byayo asangwawo bavaawo abantu bano Nacha Ebo be bokka abalina eddagala lya habo eritaasa embeera y'omu kisenge etatambula bulungi ng'obutagenda mugga okunyoomebwa mu size ne action eyazaalako ng'olubuto lukyabuze eriyonja mu museke n'okugoba mugaba okugattako emimwa egyaguba okusiiwuka n'okuddugala ate nga balinayo akapya aka habo akuza enviiri za Nacho bakubireko ku 0778088371 omanye ebisingawo bano munnange sinakuva baalimu era n'ekintu yagenda okujja basanga bwe bali kuba jjajjaabwe yenjiwe abamu bamuyita njiwe njiwe ono yalina mukyala we Nakiboneka era kintu agenda okujja nga akulembera ekika kino ate kakootombaziira kakootombaziira oyo yabeeranga Bulama kiri awo Ntebe kitundu ekyo naye Bulama eyo olw'okuba waliwo obuzibu ebyava munnange nkunyumiza ki ennyonyi yagenda neeva ku Bulama negenda egwa ku nnyumba ya Ssemakookiro abantu ababijjo tegali bagamba era ofudde ennyonyi eyo keeguddeawo ekisirani abantu abo ab'Ebulama babi nnyo bakusindikidde ennyonyi eyo tolama era ab'Ebulama kasaba kuweereza ennyonyi eyo tolama tosula mu nju eyo era bambi musajja wattu bamuzimbira ennyumba yakigwerawo mwe yasula eno ng'agitidde naye yagamba abantu abo mubatabaale mubatte
kabaka yalagidde era bangi battibwa ku biragiro bya Ssemakookiro bangi battibwa era kigambibwa nti enjawukana ze tulaba mu nnyonyi olwaleero zatandikira awo kubanga Ssemakookiro nga yali wa bufuyo yali Ssemakookiro okuviira ddala nga batabaala muganda we Jjunju akasaasaanya ab'emmamba otyo kati akajabangu ke yalina kakiraka oba ngambe kaani leero ak'omuvubi bamugamba ekisinsi kiri ku nnyanja nti nze ennyanja nagimanyiira kakati Ssemakookiro yali wakajabangu nnyo abennyonyi abo n'abennyonyi abatabula yaviirako ab'emmamba okubanga oli abasiwa sigalyo mpaawo mutawaana butereevu ate mu kaseera ke kamu n'ennyonyi nayo neeyawukanamu naye ng'eyaliwo yeyo Ennyange era Ennyange eyo twagala okubategeeza nti akabiro kaabwe era kamanyikiddwa bulungi kaba kunguvu ne kunguvu era nako kanyonyi kubanga omuntu omwana omubuuza kunguvu ani kunguvu aba amanyi kisolo so era ekikayisa kunguvu kwe kukongojja okwo mu mbeera zaako kagala nnyo okuyingiza okumu era kavaako n'enjogera eri nti abuusa kumunga kunguvu ntera okukuwa ku ssente lwaki siisooka omusajja omuganda walaba ekanzu asooka n'agikunja ng'omanyi muli mu bisode tampadde kisode kikyo kino ekisodde enkitu onyongedde naye kankongere sinzi kumala eggwale ojja kumalako ssente olw'okumanya ennyo otandise okunkaliza kati olwokalidde kale nno namwe bwe mubeera eyo abatunga bano mubeebaza mulimu gwe bakola gw'amaanyi soba okunoonyereza ebyafaayo bino si kyangu si kitono ate kati obwo obuzikezike mulimu agenda anywamu kasyayi wali katwe gyavazi byabazungu nanti ne ku Serena wali nawo ne ku Serena awo kacyayi ka mitwalo 5 nga balance osaba balance ko sumbusa B awo boweddeyo naye abeebukunja aba yaliddewo ekirugu nga n'amazzi gakoze mwezi mulamba okitegeera sina mwaka agulako munnyo ne kiro ya suka nga kigwerawo tubadde tukyanyuma okoze bulungi okuleeta enjogera eyo nti abuusa kumunga kunguvu akanyonyi kano mu mbeera zaako kakongojja era ebisa bisinga kabeera kayimidde ku kugulu kumunga kakongojja embuuka yaako ye yavaako enjogera munywanyi gyakoze gyatuwadde era twagala nnyo abanyonyi Ennyange okubeebaza olw'okuba nti mu butuufu mujeddira nammwe mujeddira kati bano nno obadde okimanyi nti nno abannakinsiga edda baali balanga nga siga nga bagamba nti tulina essiga lya kyeyuna emirembe kyova olaba nti edda ennyonyi yabanga emu emanyikiddwa Ennyange era kyova olaba bagamba nti ebika binansanga tugamba mulimu Ennyange mulimu bino ebirala bye twakabawa n'ebirala bye tujja okubawa Ennyange era nakinsige enjawukana zino ezaaliwo okuSemakookiro ze tulabye zezaleeta ennyonyi zino okwawukana olwo zaawukana zitya anti we zaawukanira waawano badduka ne beesasa bwe beesasa nga babayigga okubatta batandika okugunjawo obukundi bwabwe beebuzeebuze munoonya bali abannyange ate no n'ekirala ennyonyi eyalumba Ssemakookiro yali ndala bagiyita Kimbagaya nti okinsombedde Kimbagaya kisombera abalama ab'ennyonyi bonna tewali kutaliza babanoonyanga batandikanga okukola obukundikundi nti kigambibwa nti enjawukana ezo zaleetera ebika ebimu okumeruka nga bya nnyonyi ani wannamuŋoona nedda ani gwogamba ize nze ndi wannakinsige nze ndi wannamuŋoona ndi muzukulu wa maweesano nze ndi waŋŋaali ebyo ne babayitako tulagirira ab'Ennyange gye bali nti andooza mweyongereyo eyo naye Kakoto Mbaziira munnange yagenda y'omu ku baagenda ekyaggo okusingana kintu era yamuwa n'abasiige era mubamu ku basiige be yamuwa mwalimu Kabengwa Kabengwa ono amumusiigira alunde ente ye eyitibwa Kanyoomu era Kabengwa oyo abeera Nakanyonyi mu Kyaggwe Nakanyonyi awo
kabengwa bwe butaka bwe ate nakanyonyi weekiri mumanyiiwo bwe butaka bwe kakati n'amusiigira n'omusiiga omulala bamuyita nabitimpa. Nabitimpa ono yamumusiigira nga ye obuvunaanyizibwa bwe bumanyi kumukubira ngoma eyitibwa entamiivu. olwo ng'etamiira etya engoma? Entamiivu eno nkulu nnyo mu Buganda, ye ngoma ekubibwa nga kabaka agenda kugaba olutabaalo. Afuna omugabe we n'agikuba. Era engoma eyo olutabaalo afuna omugabe. Engoma eyo evuga bweti gwanga mujje, gwanga mujje, basajja nyago, ekirimala abasajja nyago, bonna vvu, bonna vvu. Kakati ebyo ebisoko by'entamiivu. Nabitimpa oyo yamuweebwa weeyo kitovu musaza ya kabaka eryawa wano Kyaggwe wano Kyaggwe era andi kakati bo Kyaggwe omwo balinamu nnyonnyo engeri Kakooto Mbazira gye yagenda n'asanga kintu Kyaggwe emanjiira mu Kyaggwe ne bagamba wano we tuligwa baayagalayo nnyera bafunayo eyo n'obutaka bwabwe bwennyini buli bulimu era mu Kyaggwe era ennyonyi eyo eri awo. Kakati waliwo omusiiga omulala bamuyita Sekituba. Sekituba yamusiiga ayasizenga kintu enku, amwasizenga enku era yamuwa n'embazzi. Embazzi eyo bagita yamuwa embazzi bagita kaboggoza, nja kunoonyereza erinnya lyayo. Kakati oyo y'omu ku basiige be yamuwa. Waliwo omuvubuka ow'ebyafaayo bamutuma erinnya Kafuuma, naye ng'okusooka yali Kabenge. Kati kintu baba batambula nga batambula ne Kakooto Mbazira, omuvubuka najjayo emmwanyi n'azimuwaako n'aziryako. Kakooto Mbazira nga yazimuwa kintu n'awoomerwa nnyo n'agamba ani afumbye emmwanyi zino, emmwanyi nga zimpomedde bulala. N'agamba atolowooza zifumbye ali wala, ali buddu, yali wano mu Kyaggwe Wuuno, ono ali ku mugongo mutabani wange Kabenge. Wamubuuza yani ye Kabenge ono asaana kuyitibwa Kafuuma omulimba olw'okufumba emmwanyi ezimpomera. N'amuwa n'ensawo mwana aterekange yamuwa ensawo emu nga yanjobe endala nga yangabi. Kyentegeeza nti eddiba lyazo atereke ng'omwe emmwanyi zafumbye zireme kwonooneka, zikuumibwe butiribiri, zibe nga nnyonjo era nga ziwunya akawoowo. Lwakuba eby'ennaku musajja wattu nga bwe bagamba nti empungu ekubira bali, munnange ensuuzo yajja n'emugwira nga basomoka omugasezibwa. Baba basomoka omugasezibwa, empewo nejja ey'amaanyi engezi y'okumazzi n'emutwalako ensawo ezo. Era ekitundu ekyo ensawo bwe zaagwa ebbiri ez'enjobe n'engabi baatuumawo Butwala. Eje buli enwe era gye kiri eyo Butwala bali basomoka sezibwa ensawo ne zigenda ne batuumawo Butwala. Kakati nno bw'atyo yoyo omukulu Kakooto Mbazira n'abasiige be Minis Glam be bakola makeup n'enviiri ebiri classy with quality. Balina ow'abagole n'owa buli mukolo gwonna. Kabeggwa ayagala okushayina obushayinyi. Basomesa makeup n'okusiba enviiri z'abagole. Basange kwa Rua Park Plaza, Room CB 157 oba bakubire ku 0702 004327. Minis Glam, eyes as you like it. Waliwo omulala gwe yamusiigira omutaka gwe nerabidde, naye nga yali amusiigidde kumufumbira. Yali amusiigidde kumufumbira Nakitanda. Nakitanda ow'ennakalasa era nakyo kiri eyo Kyaggwe. Nakitanda ono yamuwa n'embazzi, yasooka n'amuwentamu bagiyita kabigiza. Kabigiza eno nga mwalina okufumbiranga emmere ya kintu, n'amuwa n'embazzi ye kaboggoza gye nabadde nnoonya. Kati kaboggoza eyo yali embazzi gyakozesa okutematema ennyama ya kintu. Manya abantu bedde ennyama bagitemesanga mbazzi. Kale abo be basiige be yamusiigira abana mu byafaayo. Naye nga ennyonyi eno Ennyange waliwo ezibeera ku mazzi n'ez'okulukalu. Kati ey'oku mazzi tugiyita eddindirizi, ate ey'okulukalu tugiyita omuyamba. Kale nno abantu abagamba nti amalindirizi bali awago malindirizi gaba ga nnyonyi, ennyonyi Ennyange
Ennyange ezo mwaziyimbanga kakayimba Nnyange empenjeru. Nnyange empenjeru nkuwe mmyufu. Neffe twalinanga emmyufu y'okugiwa. Wabanga kupanka na olugiwa ni kaboto genda okuddanga ekuwaddeyo ngekwaddeyo enjeru. Omanye ekintu bw'okikkiririzaamu ennyo kitera kiba era bwe twagiranga ng'enjiru ogirabira ddala andi akamwa kye kaatula kyekiba njatule nti bosi agenda kuba mugagga olwo nga nfuuse eddeekeeza eriwedde emirimu byandaala ate bw'ogamba nti agenda kulya owa pulezidenti bukedde ku makya nga mbulidde naye owaye mbutya ate obutyako busa owa pulezidenti olowooza nze sibwegomba gwe kyogamba nti nze sirina buwongo obusobola kufuga ggwanga lino kenkyogedde kati bagenda kunnoonya bagenda kunoonya bugenda kukyanga nesimye for presidency nga mbwagala naye mbutya ate avayo gwe bakuba Kyagulanyi ng'alemedde the police has the right to shoot kuba kunyama ate balina right e shooting abasajja balina obuyinza abasajja balina obuyinza era nze mbyogera neekukumye era yabyogeza ate bwali butamanya koyogedde kakulu omanyi munnange bweyina si bwetonya ate amaanyi nago gabaako wegakuma tegalya ab'ennyonyi abo munnange bwe batyo tulabye abasiige baabwe emirimu gyabwe emikulu naye nga sinatuka ku mirimu gyabwe omubala gwabwe kakati omubala gwabwe gugamba nti mukyambadde mulimu engo bampe omuggo neewerekeze bano ab'ennyonyi abamu bagamba neewerekere naye kirina kuba neewerekeze nti weebale nnyo kyonna okuba obudde buzibye ate sijja kufuna mperekera kale waakiri bampe omuggo ge makulu g'emikutu gino SK Media ne abalasangeye gino emikutu mugirinanga zaabu lulu awedde emirimu kubanga tujja kujjayo ebintu bino byonna mu butuufu bwabyo kale bwe batyo ogwo gwo gukomaawo era gwakubwanga bambaziira bazzukulu bambaziira ebulimu kubanga ab'Ennyange olwaleero mutaka wa Kasolya yembaziira ebulimu bano abongerako ebisoka ebirala bigenda kugulya ogwaba Nakinsige omanye ebika ebyo we byetongola ne byeyawula tumanya nti Nakinsige kati baajawula nabyo byafuna emibala egyabyo tujja kulaba nga tubituuseeko naye bano bo bagamba mukyambadde mulimu engo bampe omuggo neewerekeze kyambadde onaayogerwako kibira kyabwe kiri ku butaka era bakyagala nnyo kyova olaba gyekiri nnyo kikyaliyo nnyo abantu bano bakola mirimu ki mu lubiri ab'ennyonyi nga bwe bagyogedde wali bwe bagenda nagyo gyansikira giri gyenyininyini giri gyetwogeddeko gyemirimu gyabwe gye batebire kubanga ekisooka Kabengwa yalundira Kabakente ogwo mulimu gwabwe mukulu n'ekirala ab'ennyonyi bano baliko bakabona ba Lubaale Ttonda baliko bakabona ba Lubaale Ttonda ate n'ekirala kiri kyenjogeddeko ekyokufumba emmwanyi bakikola ku kintu ne ku mirembe gyaddako nga bazifumba kwa kintu yagamba ne Kabaka n'omulangira yenna ali obwakabaka oba Kabaka yenna anaddawo bamufumbiranga ku mmwanyi zino omulimu oguleetera omuntu okukyusa n'erinnya ne bamutuuma Kafuuma nga yali Kabenga gwali gwakugundiira era gwagundirirawo gwanoonya aboogezi b'oku mikolo okwanjula embaga birthdays graduation n'emikolo emirala gyonna otuuse Tokia Group be bannaabazze okuwonya embeera okufuuka ey'omuzizo ng'abagabo b'emulema ku nnakatansi okutali minyonyonto bakubire ku ssimu z'olaba weewale kakyali okukunenukira ng'omutyuma gusegulira entajja kale n'ekirala ab'ennyonyi abo balina lubaale omulala gwe basamirira lubaale Kiwanuka bamu kubasamirira lubaale Kiwanuka ab'ennyonyi eyo Ennyange ddala amanya gaabwe nago kantugawawe nago gaveewo balina amasiga oba tebalina kuba gali gaagenda kituufu balinawo amasiga amatono balinawo amasiga
balinawo amasiga amatonotono naye nga bwe kugambye nti balinawo erya Kyeyune amasiga gaabwe bwe gatyo oba olyawo bwe naabanga nago nga iseemuko nja kugabaleetera amasiga gaabwe amannya gaabwe balinawo Katabira mu Balenzi balinamu Katabira Kafuuma Sempewo Kannamuwangi Katabira nno lino linnya lya lugero Katabira mmanyi omuvubuka asoma amawulire omusajja Katabira Daniel tugamba nti sebugulu butono tebumegga obutabira tebukaza nsungo obutabira bwe bugulu bw'ekinyonyi kati weewava olugero olwo kyobola abenyonyi bano erinnya Katabira balyagalanya bayituuma Kazongola Kazongola Kakumirizi kati ate Kakumirizi linzijukiza omulimu omulala gwe bakola bakuma omuliro newankubadde kino bakiteeka ku Nnyange abaava mu Kyeyune emirembe naye nga ogw'okukuma guno edda bagambanga bugambi nti gwa nnyonyi gwa nnyonyi bakuma kubanga oli omusiige gwe bayita Ssekituba eyasiigibwa olw'okukumanga omuliro ye yavaamu okubeera nti be bakuma ekyoto ab'ennyonyi era n'erinnya Kakumirizi lyajja oluvannyuma lwa Ssekituba mwavaamu Kakumirizi nga ye muntu akumirira ennyo kiba kukumirira nga ddiŋŋana waliwo ne moti ya Kakumirizi omuyimbi kakati batuuma Lugonda Seruyange Kawunyira ate Nnyombi manyi bangi ne Semmanda anti emmanda ke kafuba k'ennyonyi kati era emmanda eyo waliwo olugero ku mmanda lugamba nti amaanyi amatono bwe gaba wakasanka ekyoya atwala kya mu mmanda oba asitula kya mmanda ekyasobola obwoya buno bw'omumanda buba butono okusinga kyekiwawaatiro kiba kimuzitowerera mbaziira lyabwe kwano gwange ono w'ebinyanyanya oyo mbaziira ttone munnabuddu tubamanyi omanyi balowooza nti babeera mu binyanyanya tetubategeera tubamanyi Kakumirizi tumwogedde Kazibwe Akyeyune manyiyo Kazibwe ono MP gwe bayita owawaaka ono we Kawempe yoyo yeyita owawaaka nga alina waaka ki yaleka apeze bannamawulire tokubye nnyo ne mu constituency bagamba tebamulaba oyo yaswaza nnyo ab'ennyonyi n'akatabira yajja ayogera bulala kati ate byagenda okukyukamu kati ayogera olulimi lunananananana ne principal we agamba abeera ku kitebe naye talinnya atyaki musajja gw'oswaziza nnyo ekika ky'ennyonyi ayogera enkulu ezi bbiri ayogera enkulu bbiri gwe bayita nankulu bbiri anti Kazibwe kibi nnyo kakati tulinayo ne Mayega manyi abakola ensobi Katikkiro bamuyita Mayega naye nga te webale nnyo balyatula Mayega ndowooza olaba Mayiga lyeri omutima guli omuyanja Mayiga ate Mayega lyeri ennyonyi oba Mayega webale nnyo okusinziira ku nnamagalo w'ekitundu gy'ova webale nnyo lyeri yi ne byebikola enjawulo kakati nno munnange kirungi Kagodo waliwo omusajja gwe bayitanga Magodogodo oba yaddawa yali muvuzi wa piki ezo ziddigi nga w'amaanyi Sekirime Nampagi Seŋŋonzi waliwo ne Kigula Nampagi tulinawo Namunnungu nayo linnya lya Balenzi Kambugu ate Bujingo nabyo balituuma
tabeera ng'omusumba bujiiko naye waweeyo kuba n'erijeerere. Kale nno olaba n'ekikoba lyabwe kigoobya lyabwe sebigo olabika talize bigo woowe mugatuume nga mugamanyi kakati nno munnange nalyo lyabwe makanga ninayo gwe mmanyi balina ziwa waabwe omanyi amanya g'ennyonyi gano gabuna ebika byonna eby'ennyonyi kati ziwa ne namuŋŋone lirina bagalina. Nacha Ebo be bokka abalina eddagala lya habo eritaasa embeera y'omu kisenge etatambula bulungi ng'obutagenda mugga, okunyoomebwa mu size ne action eyazaalako ng'olubuto lukyabuze, eriyonja mu museke n'okugoba mugaba, okugattako emimwa egyaguba, okusiiwuka n'okuddugala, ate nga balinayo akapya aka habo akuza enviiri za Nacho. Bakubireko ku 0778088371 omanye ebisingawo. Kataaswa kiva mu kutaasa akaanako kataasibwa kataaswa. Abawala balina naziwa namirimu nannyonjo nakiwu so si nakiku kuba nakikulya mmamba ne baba ne saalinge naluyange nalugonda kiwuka nannyombi namuyanja. Kati mu mirimu gy'abennyonyi gino gwe naleseeyo okukuwanga mukulu era maze kwogera kuli nnya lino namuyanja nenzijukira. Waliwo omusajja bamuyita muyanja mukaka mu busiro mukaka kiri eringa osomose ennyanja ku bizinga by'ebusi yoyo abajja amaato ga kabaka abajja amaato ga kabaka muyanja mukaka natukawo mu mbuga mukaka mu busi nendabira ddala wagabajjira nyewe yagabajjira ng'oli yasooka nandaga n'okundaga ne bandagira ddala kabaka mwanga ye yagenda eyo kabaka yagenda eyo ne bamubajjira n'eryato n'alituulamu ne bamubungula ne bamuteerako n'amatandiiko g'obutoogo n'asanyuka nnyo era n'ekifo kabaka mwanga we yatuuka enkuba n'emukuba baatuumawo nkuba naye nga abennyonyi ab'emukaka ate era siga erimu ku siga mukaka muyanje mukaka mu busi siga gamu ku masiga gaabwe. Kale mulina amasiga mangi newankubadde mangi tugabagambye naye nga mukimanye ndi n'ab'Ennyange esiga kyeyuna emirembe baali balitwalanga siga edda newankubadde kati kyafuuka kika kyetongola era bakitongoza kyali kyali siga weewaawo. Okyalina kyoyongera ku b'ennyonyi? Amaanyi gampedde gakuwedde okujjako nga waliwo agamba nti katukwongereyo okuzidola wano weyongere manyi nange nninga mayini kale bwe gabanga gakuwedde sindika ngozza mu kita. Kale mwebale nnyo bataayi mwebalire ddala mutukoze obulungi obutalojjeka okutwotanga buliro wano si kintu kitono mutuwa amaanyi bannange mwebale kutwagala abatuwa comment tuziraba abasubscribinga ye mutasubscribinga ku mukutu guno musubscribinge wa kubange watesira bayo byakuye webale nnyo sibira bayo wolokoso lero bamukubye bamutemye olubale ono yamansudde ebyo simanyi lwaki ebyamagezi era batono ababye mwana wattu kyogereko kyogereko ekintu ekyo naye newe nze nabagamba ebintu ebimu bye tukola si bya mujiji guno tuyinza okuba tukolera mu jiji guli tukola bino nga tukolera mu jiji guli noonya bye tumanyi kati tebabiraba wabula nga balina kujja ku mikutu gye era njagala nkubuulire totulaba wano ne mu makubo gye tuyita yona batugamba muli basajja nno bazira muli bavubuka bazira nyi naye obuzira bwaffe ffe tetubulina wano bujja kubaayo nga ne basudde yayogera mu luyimba lwe Africa tinze mbyogera kati naye ate biritegeerwa baliddawo era si ffe abaddewo ffe tutegedde basudde abaaliwomulenga banywanga mwenge batagala ayimba gundi baga kati lwaki totukubidde kali kayimba bakayitaani kasambalyanda tukubira era wulensi yo kasambalyanda gabazina naye nga tebabitegeera naye ffe abaddawo ffe tukitegedde ate twatula ne twefumiitiriza ku nnyimba ze webale nnyo kati tuzitegeera era ekikwewuunyisa nabaana abakuba zino ez'ennaku zino simanya nga twayiseeko dda
ate nabo bawuliriza olwabasudde ne bagamba nti kati geraageranya kono nono ani ayimba amakulu tunoonya ssente mwana naye okiraba tutegeera naye ng'ani yali asobola okusinga Kafeero okujjuza Nakivuba oyo wabula naye nga yayimbanga Buladi Nandibakoya nakasanga ku kwanjula kwammwe lwaki temukuba bamututte webale nnyo era bwe mutuuka okubuulirira abagole ke kayimba kemukuba kubanga ke kalimu amakulu tulina luyimba lwa leero lwokageraageranya nako ekyo naye abaana bano ab'omulembe guno batukubidde ennyimba ki ife bwe tulikaddiwa nga tusobola okutuula wamu ne bagamba batuteeremu akaguravita awo bajjajja bazinemu onooba okyasobola okukakuba tosobola tolina nabwotandikira nkugambye era abayimbi abaliwo kati abayimbidde obukadde bwabwe oba muntegeere batono era kyobola n'ennyimba zaabwe nga tetunanda kugenda ku bukadde mwezi gumu luba tokyaluwulira baboga mu balemye ate nga munnange osobola okuyimba amakulu mu ddakiika zammwe 3 zemuli mu kufunza iye n'oyimba amakulu abantu ne bawulirira ddala ennyimba za Ssemakula ziba za ddakiika mmeka nya kitundu naye nakukubira akayimba bakwegomba bangi webalennyo naye nga tawemudde ne ow'engongo lutaaya ogatteko ono muvubuka ono gwe mwatandise okwogerera amafuukuule Dawudi Lutalo ate kati oyo yayonoonye waasula muganda wange naye kamukomerera amafuukuule yeddira nange njeddira ab'endiga Lutalo wayonoonye woosula muganda wange badde sinaana kumugambako muganda wange Lutalo wayonoonye woosula naye yakoze ekyenyo ekyo andi kaakati ebiseera ebisinga ofubanga nnyo okutunuulira abantu obuufu mwe batambulira bwe kiba kyetaagisa obanga otambulira amaanyi gali mu bantu naye bwe baba bali ku kikyamu nkole ntya bwe baba nga bali ku kikyamu lwaki toyogera bwe baba bali ku kikyamu sirikira muli ofe kituyu ky'amenvu naye ate waliwo ebinyuma okwogerako andi buli wokyogera olwoweezalidde akabasa kati baku kyalutalo naye waliwo nze ebinnuma ebikuluma mu Buganda ng'abangi kye bagoberera ate kyekikyamu omanyi kyenazuula waliwo ekikyamu kyenazuula wa abantu bwe baba bangi nga bawagira ekikyamu gwe bw'ovaayo babuulire nti kino kyekiko gwe bakulabanga eyeewunzise ate kati okizzeemu bulungi olw'ensonga bwe babanga abangi abantu abasinga obungi ekibimbijjukano ekintu kye baliko kituufu genda ku ludda lw'abo abangi nze we kiba kikyamu sigenda ku ludda lwabwe ekyo nkubuulira andi kiba kikyamu nze nfaanana amazima gange oli mutuufu andi kiba kikyamu era ngogera we kiba kituufu genda ku ludda lwabwe abangi nedda mwana wa taata nze njogedde ebintu bingi ngambaga bannaayi muli bangi ekyo kye mumanyi kuba kye baayagala mumanye naye amazima gali bwe gati gwe bakulabanga atambula yeesulise anti kati kiringa akunyigiriza bwe buli wewegata ku ludda olunyigiriza naawe oba onyigiriza ebintu bye tutera okunyumya wano ne tubagamba katolaba wolongoosezza ab'ennyonyi nti mukyambadde mulimu engo omuggo abasinga bagamba neewerekere webale nnyo kati abanalaba sheno bajja gamba oyo ataliwa nnyonyi ate ye yakoze wamma twewerekere yewandiga bajja kwewerekeza ssebo bajja kusigayo nga bewerekera andi kaakati owempaka akunabye kakati bamugamba owange okunabye tyamulimba ngaddamu ngaakunaba kakati ng'odda kwaba abangi nga naawe okkiriza beewerekere ekirimu okunyigiriza kyanjawulo era Lutalo yayonoonye waasula naye tekijjawo nti muyimbi mulungi alina kutereeza nsobi nolwekyo muganda wange olina kutereeza nsobi tutambule naawe naye wona olebera okutereeza ensobi tujja kukuboola nze nja kukuboola n'ab'endiga nja kubakunga bakuboole wandiga yeddira ndiga nange nje okuba owumba kituufu okuba owumba engalo naye siri ku mwana wange akola bintu bitategeerekeka omwana bw'akola ebitategeerekeka newaka aswaza muzadde omwana omubi avumaganya nyina weebale nnyo kale nno yembeera eyo muganda wange weetereeze ensonga tutambule weewaawo tovaayo nnyo kwogera sigala nga tetunnaba kuyomba nnyo tuli mukonga gwe babidde omuzigo weewaawo ekitabo kino bakiyita
olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi. Okimanyi tutwabadde twasiibudde ekyo. Twasiibudde dda. Ye kati nemenya byaki. Malirayo ddala. Kale kinoonyeeko ku 078 599 343 078 599 343 weekiri n'olulasange ye weeruli ate n'effumbekero weeriri mwebale nnyo mwebayire ddala nze Munnabusiro mbaddewo ne munywanyi wange. Solomon Kaweesa mwongere subscribinga mwongere okuwagira bye tukola. Naffe tubaagala nnyo y'ensonga lwaki tetussa mukono okubeera nga tujja wano. Mubeere bulungi, Mukama Katonda abatukuumire. Omwana wa lulinga yonkana biginaga nabo mikebe tetumanyi bye mutupika kwabo bwezikolo